Direct, I never studied nursery or what I want to direct B1. Okay, so we subtract the 2 years. Exactly. Omuvubuka atabukidde abasirikale ba UPDF abali ku ddimiro okusunsula abayingira amagye olw'okumubuuza ebibuuzo ebingi nga bawakanya emyaka gye okusinziira ku bbola ey'obuyigirize gy'abadde nayo. Mwebazi Ivan ayogedde Oluganda n'Oluzungu n'ennimi endala nnyingi n'atuuka n'okujja ebiwandiiko ebyamutwala era akasobole okukakasa abadde bamubuusabuusa. OIF under Iraq Operation Iraq Freedom. I don't care. I'm defending myself. I'm not a peer of anybody. I'm talking on my own behalf. You are right. Right now, I'm Mwebazi Ivan in front of you. The thing got was Robert Ngabiro amyeko omwogezi wa UPDF agambye nti abavubuka bali mu 14 baagala okuyingira amagye wabula obukwakkulizo batono ababutuukiriza. Abamu obulwadde obuli mu musaayi gwabwe oba obulemu obuli ku mibiri gyabwe bwe bubajjamu. Olw'omuwendo gw'abavubuka okubeera omungi abalabiddwako nga beebase mu kisaawe nga bwe balinda okusunsulwa waliwo omuvubuka azirise bamubuuziza ebibuuzo ne bemuleetera kanzunzo. They ask you the question is they are not same. This one is asking you and this one. Abala bagobiddwa lwa kubeera n'ebipapula ebijingirira ate abamu obwedda bwe baweebwa ebibuuzo ne babiyita olwo nga beewandiise okuyingira amagye okuli ag'omubbanga n'ag'omutaka. How old are you? 23. Can you imagine? 23. There is a problem. They come with similar documents. Like this guy here. Kiprotich Dennis. Abantu 13 banoonyizibwa mu ggwanga okuyingira amagye nga 14 bakuva mu Kampala okuyingiza abagenda mu UPDF kwako mu lunaku olw'enkya. Tunoonya abantu 14 nga bombi professionals ne regulars. Montevi Sulaiman yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.